Satukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyi eddoboozi Pampita Ntambi James Rich Boya Maxwell Junior nkusaba ekintu kimu beera nga osubscribinga ku eno channel tubeere nga tukutuusaako ebintu bingi ebitambula nnyo mu ggwanga kugatanemu entertainment industry naye olunaku lwa leero tukuleetedde Bobi Wine Balaam kugatta ne Bryan White then waliwo olutalo olubaddewo wakati wa Bryan White kugatta ne Balaam promoter oba Balaam marketing agency ne Jose Chameleone lwava ku motoka paka sawa zino lutugera lulanda naye ate nga waliwo akatambi ke twafunye nga Balaam avaayo okuba nti yeewano okuba nti asuula mwana mulezi gwe bayita Bryan White kugatta ne Bobi Wine mu katambi kano Balaam yavuddeyo n'agamba nti talina nsonga lwaki awa Bryan White kitiibwa talina nsonga lwaki avaayo kuba nti awa kasajja bwe kati akatambula n'abapoliisi babiri just ba LDU bakweraga mu site kitiibwa so nolwekyo agamba nti ye talina kitiibwa kyawa Bryan White. Bano n'ababiri balina empalana zaabwe nti bano ababiri bakolera President Museveni kugatta ne ruling party okuba nti bajja mu ati okuba nti bakyusa abantu abali mu ati okuba nti balulinga like bawagira the ruling party but unfortunately waliwo obuzibu bwe bafuna abasinga bagamba nti Bryan White bwe yagenda mu State House kyakosa nnyo musajja mukulu gwe bayita Balaam nabo kityo n'anyiiga era Balaam yakola ky'amaanyi okuba nti Bryan White abantu agobebwa mu State House. Tujjukire nti Bryan White ennaku zino takyatuukirira president n'okuba nti activation ze lyakola mu Bryan White Foundation mu biseera bya mu parts za Uganda ezisinga tezikyagenda mu maaso because omukulu ono bamulinyamu jegava in that like he's suspended from State House era Bryan White abadde living a miserable life nti obulamu bwe bubadde tebusanyusa. Olwaleero Balaam Barugahara yavuddeyo mu katambi akamu ne yeewana n'agamba nti fe twalemya nalemya Bobi Wine obulamu e Kampala Bobi ntakyaliko kye bamwogerako so Bryan White takyalina kyagamba ggwanga. Wano no waliwo katemba agenda mu maaso nti Balaam ye events manager wa Jose Chameleone ate nga Jose Chameleone yagala kujja ku Lord Mayor so recently URA yavayo neba nti yagala okukwata Jose Chameleone nadduka emisinde era we twalabira ka video akamu nga Balaam alina abajasi bamulabisa na kwekuvayo n'ogamba nti ka Bryan White we kali lwaki temuvayo ne mukakwata. That means nti ono ebyabwe biri so deep and wide. Olwaleero Balaam afuuse ekizibu ku bantu abali mu ati okuba nti batukkiriza President Museveni era nga Balaam ono kirabika ayagala kwetukkirayo mu State House yekka. Recently Bebe Cool ne Catherine Kusaasira bagwa mu State House ng'ate entabwe eva ku Balaam okuba nti yatuusa obubaka wa President nti bano tebalina bye bakola mu bantu, tebalina bantu bye bakunganya, tebakyalina following, bali useless. So n'olwekyo Kusaasira sente ze yali alaga mu video n'okugamba nti ye akimala zaamugwako era recently yafaintinga n'okufaintinga mu kigo n'aba nti adusibwa mu ddwaliro kataafe because mukulu Balaam yagalenya gyegava aba yamugobesa mu State House. Bebe Cool ne Catherine Kusaasira babasibira ebweru ebbanga ddene nnyo ne batuuka okuba nti ekintu kino bakirabira bbali naye ate Bebe Cool ng'omuntu yastopping okuba nti asabinga